ate awo kiri kitya pulezenta awo tuli bulungi njagala empeza eryetya njagala taata awo kiri kitya pulezenta niba kwa pulezenta mafia pulezenta gyo nalabyo olina pulezenta yo William yaleese pulezenta we wabadde omusseemu omuntu William yakuleetedde pulezenta wabadde omusseemu omuntu ejo babadde mu katu nabasiise naye baaba nange nombeera njagako abantu ku live yange webato naye nze tebajja manyi bagenda boosya anti ebiseera ebisinga baba tebakakasa info yaabwe bajja ne information ey'ekiboggwe kati we balaba omuntu nga mugezigezi baba bamutya kuba baba bakimanyi bagenda kwokya ebyaddala nabaguddemu bugwi byo baba akaddo bakakwasizza ne mumeza Jacob entondo n'avako live naye temuli bangu bantu Jacob emyaka gyalimu era alina kutunduwala yaludde nako namugumu yaluddeko nnyo ate kuwuza ffe tukusonjola ensonjola mmeka lumu bbiri ng'okutuse lumu bbiri ng'okutuse naye nga biki ebitambula ndi bulungi boy wafuuse landiroodi oba twakolera amawulire amafu nze obujjo ndi landiroodi era kumu tewafuuse bufuusi nze nasikira ennyumba za tata wange mu kyalo ssebo landiroodi mbuluddemu toli mupya naye tajja gisobola alien industry wagikola ki sitole z'abantu zikuba ku busenge ennyimba zikuba ku busenge abantu bagezezzaako abantu bagenda kweyambula omuyimbi yeyambule n'abakamera be naye era kigaana okukola anti olaba obuzi obuliwo lockdown eno mu kujja yani ensi yalinga eri ku refreshment kati wakibayita world order nga tosobola kuwakanya ekyo kiba kizze kati olaba ensi yali etabanguse nnyo nga bwe baatugamba nti ensi bwe yonooneka ennyo Katonda ajja kwolesa amaanyi ge era alireeta ebyokulabirako okulaga nti akyaliwo okitegedde kitegeera era covid oba lockdown eyo ensi bagiggala naye nga bagiggalira ku bulwadde bulimu bwasinga okunyooma bayita ssenyiga kuba obulwadde ensi yonna bwenyooma nikisesa omuntu owulira nti lowuli bamuwadde ekitanda oba akolodde n'afa wali erinaku bbiri okitegera nze muzeeyi wange bwamutwala omusajja kati olaba nga jasi ensi yadda nnyo mu bintu ebyali binyoomebwa kyova olaba eggaali yabeerako ey'ettunzi okusinga emmotoka otegedde kituufu emmotoka ne wali baddemu omuntu osobola kwesiiga bulwadde naye yali world order tolina vuga mmotoka nga tolina kwekwata ggaali wakirivuga akagaali okitegedde nti ensi yayimusa nnyo ebinyoomebwa okitegera kitegeeza nti ensi yeesulira bweti ekibadde waggulu nekiddako wansi nekibadde wansi nekiddako waggulu kati omanyi tiktok eno keka apu akaali kanyoomebwa nnyo okimanyi tiktok mu lockdown yakubako youtube nga tewakyali apu ena content yazikuba nabo nnyini bwe baawulira nga bakikubye ne batandika n'okugaziya eddakiika za kontenti waabwe kuba batandikira mu seconds okitegeera ndowooza paka ebaatuuka ku 10 kati ne tubanga nti ensi yeeyubula ate ensi bwe yeeyubula ensi buno obudde ekola na bintu bya ddala nkyali ku kibuuzo kyo kiri lwaki ekiri bwe kityo kati buno obudde ensi eri ku bintu bya ddala
nti obulamu bw'okufeekinga n'okusudiya bwakoma before lockdown. Kati kyaddala olina kuba ng'okakasiza ddala ky'oli ne ky'okola. Okategedde bw'oba oli wambwa sigala ng'oli wambwa era ensi ejja kusigala nayo bw'oba oli wadde tofeekinga naye tobeera ow'embwa ne weefuula omulungi. Kituufu. Okitegedde? Yamaani. Awo osobola okikkiriza kubanga luli pretense yabangawo omuntu najja n'aleeta bisitole byaleese n'ayitawo. Naye olwaleero oli aleeta sitole ne bazizira ono n'ajjira mu kyaddala ne bakikola ki ne kiyitawo. Sitole yaddala abantu bagikubaganyako n'ebirowoozo. Buli omu n'awaayo n'okusalawo okweyengayo okitegeera. Kuba olaba TikTok eno we yajjira abantu baali baginyooma era nga nange nsobola okugaana naye nali omu ku bo abaali baginyooma mu ntandikwa sinnagitegeera. Naye oluvannyuma bwe ntandika ogitegeera ne ndaba n'okulaba ng'etandise n'okukyuka nange ne nzija. Kati nze bwe nali nzija kuno abantu baŋŋambanga nti olina okuba ng'osobola okukola vidiyo ya sekendi za 3 tesukkawo ate olina okuba ng'okolamu byakusaaga ng'ozina amazina naye mbaga naye ng'ebyokusaaga sibitegeera nnyo oluusi njagala nnyo okukola ebintu nga biriki byakunoonyereza. Ne mbaga mmwe mulowooza lwaki baataddewo eddakiika 10 okuteekawo oluumu y'abalala abasobola okukola kikontenti oyo n'omusasiteininga. Abalenzi ne banga tekijja kukola ne ŋŋaaba kankitandike kuviira ddala bayiganze najja wano nga nkola vidiyo y'eddakiika 6 n'ebeerako abantu 2 ne ŋŋaaba bajja kuwera. Nejja ng'ekulaapula naye nafanga kimu nti bw'olaba kati nga n'olaba Magic Touch oyo kati abo be baana abaatuyitako mu ngalo nga bakula nga tukola ebintu byaffe naye Magic Touch ye yansanga n'aŋŋamba nze bwe mba ndaba vidiyo zo nzijukira Gazooli yennyini kwedda bampitanga Gaza nzijukira Gazooli yennyini gwe twakulanga ne bye yatugambanga kati kaseera kano biri amplified bantu bangi ababiwulira naye at least oyo yeddala gwe waddala eyakolanga ki eyakolanga nabiri emabega. Tugamba gwe naawe oli wano mu kayingini sayidi zaawo. Nze ndiwo erukulyawo ffe twatandika swati erukulyawo. Waggulu munaŋŋanda awo. Omukubaako obuzina bwammwe. Kati eyo swati bamagiki mwe baayita n'abantu abalala bangi abaana bangi abaakola ne waliwo ne muto wange bamuyita DJ Stove bonna baayitaawo mu swati. Mamanya ojasi wakwanza nali mafiya nga sibabongako. Ali mafiya nyaawo boyi. Ebiseera ebyo. So kati nange nzimba nkikkiriza nti bw'oconcentratinga n'okola ekyaddala n'oba consistent mu kyaddala etuuka n'ekuwa omukisa gwo n'abantu abavayibinga nawe mu kyokola. Kati nze nkwe akalingo kamwe. Waliwo abantu abaagala okubeera nga nze oba okubeera nze. Nenze byendi sibipanga nze obulamu bwange bwembeeramu tojja kujja onsange oŋŋambye nti leero Alini ayokezza. Bwe bulamu bwange bwembeeramu lunaku. Gye wabuuzizza abasajja bo tebabalaba mmwe ababeerawo mu bulamu obutakwefuula siriyasi nnyo. Naye nga tetubeera siriyasi okuba mu balowooza tuli siriyasi wadde. Ojja sooka obuuza omusajja obulamu buli siriyasi obufunyemu ki? Nga talina kyayinza kugamba. Nga waliwo alina kyakugamba nti nfunyemu buno. Nkati sotawe osobola ng'otambulira awo munnange. Naye nga nange nkulaba nze bukonteriko nange nkulaba ne nkubamu akabiri ngamba this man. Weebale kusiima omanyi Alien ekituufu nze ndi muntu ayagala ennyo ati n'omuwagira era n'okwagala akule naye ebiseera ebisinga artist asobola okuba nga ye muyimbi asinga ng'akola ennyimba ezisinga naye nze ba artist bange bempagira mbalondera mu interviews era nabeerangawo nga mpulira Alien akuba disco we nga endongo ogiwulira etambula ne lumu nali awo nengwa ku interview emu ng'oli mukola interview eyasooka wali ne Stickman nenjiraba nefuyiza neganda yono gayi kati olulala era wali mbasajja ba after 5 abo nentuula nali ne Storm wano nendaba interview neganda yono omusajja ebyaddala akola ki ayinawo
kati enkeera nakeera ku YouTube nengenda nenziramu neŋŋamba zinekireka ennyimba z'omusajja ono bulijjo nziwulira naye nga sizikola kisizimanyi nenzirayo nenziwuliriza lumu ku lumu netandika okuwuliriza lyrics kati bwe natandika opiikinga lyrics z'oyimba ne byoyogera nengatta nega ono omuyaya alina omulamu ate alina abantu bayogera nabo ate abamanyi ate amanyi n'olulimi lwe bawulira n'engeri gye baagala odduwuliramu okuba netandika okugoberera ddala ebya siriasi nga mbeera attentive ku lyrics ne content gwokola onowaki ne interviews endala ez'enjawulo z'okola kizookola okitegeera naye ekintu ekyasinga okunsanyusa kimu aliyeni bantu bangi bakoze ne ba artist okitegeera naye artist ng'ali selfish nga numbers azaagala nnyo ng'azigaanira nagenda otululira omuyaye nga ndaba abantu abamwetoolodde batandika okukula mpola mpola buli omu atandise okukula okitegeera bateekeyo okuba nti aliyeni nga tannagenda mu mainstream media Stickman mu Sudan ye interview yagifuna kitegeeza ki Stickman abawanise kati gwali mu mainstream gwe wakiddako oba olina okubeera ku channel ye ng'oli attentive mu Sudan okitegeera nakugamba ffe tujogesa bali eri abaali bajoogebwa kati aba mu Sudan so kyami atuuka nga abantu okujjawa nga okunona interview buminaita mu Sudan oba guvudde ku TV kyennene munoye mu Sudan akaleete tosobola kuva ene weereeta oyitawa yange otwakugeti negamba sobola okuvudde mu Sudan wakkiriza nga nkuwa ne musajja wange naye mba ndi muvi embisiza sayidi eri oba tomuwewudde okitegeera ekintu ekyo nakirabanga kyaddala kati oluvannyuma ngenda okulaba we nakizuulira nti nawulira oyogera ng'ogamba champion good ow'ekawempe ne nga kitegeeza kati kwetandika n'okgenderera nti n'abantu abali mu ggaaliyo bava mu bitundu bya njawulo okitegeera kalize ga mazima ebintu ebimu ku byensinga okukkiririzaamu era byempuliikinga wano ŋŋamba nnyo abantu nti obwegassi g'emaanyi ebiseera ebisinga funa omuntu ng'alina ky'asobola okukola ky'otasobola naye ng'okyetaaga kikuwa obudde okuconcentratinga ku ky'osobola okukola otube ng'okikola bulungi naye akole kiri bulungi singa Katonda abayamba ne mukwatagana ne zigatta ziti amazima gali nti abaagenda oyingira mu kiyinja ekyo wakati abaagenda kuba musajja nnyo ne kati ebiseera ebisinga abantu baagala kubeera selfish buli kimu bakyeyagaliranga bo kati ogenda okumaliriza nga teguwedde naye at least kati mwe mugumala lwa nsonga energy aba mungi ng'ate ava mu sides ez'enjawulo abantu niko nabo tebesiba awamu osotunula nga buli gete ezeetolodde niwembako n'omuntu omu oba babiri nanti kati nga teete nankulabye ekitindale ekireka mukono busega ekasenge okitegeera ensoko eyo kabalagala nensubako n'abeeyo waggulu mu kiwempe ng'omu okategeera bwekatyo namuwongo nsootaba n'abantu nga 3 nga buli dipo njinamu omuniga omwomu okitegeera ate nenkera nenkana tutugipaledingamu ate ngaera abaniga balala okitegeera tiba mwana waliwo omuvubuka eyaŋŋamba mbu aliyeni ne we yali ng'asomera wasomerako ku St. Pius ndinasomera omuvubuka yagamba aliyeni mwabeeranga ku Pius ng'ayagala nnyo ebintu singa geto yeeno yeegatta n'ey'egindi n'ey'egindi neyeegatta n'ey'egindi amaanyi gaba mangi ekitegeeza ekintu kino kyavadde ekyokuba nga okkiririza mu bintu by'okwegattiramu ne muvuga ekintu kyammwe nedda olaba ensi batenabakumulisa kusinze nzekka osanga akyagalaye naye jasense makumulisaako then abantu basooka bamanya ekikulimu obaagu ekyolubiriro okitegeera nti wanza obawo n'abansinga okukyagala naye nga jasense tenaba bamulisaako
kati nga ensi bwe kumulisaako oba bakumanya obulungi mu gamba nti omukulu yalaga kinene okuva dda okitegeera naye just obusobozi bubeera obutini bangi abantu baagala okuyamba abantu osanga omuntu nga talina naye ng'anyoleddwa naga singa mbadde ninasonga oyo muwaayo kituufu naye nga naye talina kati olaba ensi emala okuwanjuza n'ofunamu kasente ali notandika okuwaayo kuba ki abantu ne balowooza olina by'okola nga byakwesudiya bwesudiya naye nga gwe bye bibadde ng'ebirowoozo byo okitegeera kiringa alina akantu ke wankolera akantu kano kasitoleko genda e UK wekanyumirira waali wamu wasingaye nti nalinga ngamba nnyo abantu Barista Timo Sewo batukyazizaako ku CNN ya Fango ni CNN TV omukwategeera nalinga ngamba nnyo abantu ekiriwo ndi bulungi nti nze ndi muntu aprefaringa Uganda over ensi endala yonna era mbaga nti nze ndikiriza nti sente zange ngenda zikolera wano ewalala ndyagendangayo kugiroga nkomewo ngaaga tekisoboka olina okugendako eri olina okukola ki okitegeera era kyova olaba ne branding wange oyo gwenkola engoye zange eza t-shirt zange eza Uganda na biki tomanyi tunafuka okusanga nsooka ningamba ne obuntu bambadde bumanyi nsooka nenfumisa nengamba obuntu obwo omusajja oyo bwambadde tabbulamu omuntu omu nijjukira omuntu obubona kusimu ate wali si wabafaanana ennyo kikanga ate nawe teweefaasa nengamba n'omusajja omumaye nengamba omusajja gwesooka ojje nti oyambala buno obuntu bulinga sapule nenga buliko kalazi eza fulaga eya Uganda kitegeeza nawe na brand yo yatusobola okukulinga organizinga ate nga tekikola makulu nnyo ate tukusanga neefu atakutegedde okategeera oba mulimu ate baboyi baffe yakusanga neefula mutakulabangako babaayo CEO oyo Barista kyekiriwo kigenda maaso musajja wange saasobola nakubongako watuyisa mbuyisa gaali misinde wezwe waitu ojasobola ewammwe nammwe obimanyi byammwe muli balabbayi naye ffe twali tubalabba ale kasajja go walaga amaanyi tukyali mu kiyongobero alyeri kale kino kikugamba n'oleeta abantu 10 n'obasiba emitwalo 5 buli omu akubulira engatto gye wali oyambadde teri yagiraba abantu VIP wagifuula ordinary muganda wange walaga amaanyi naye simanyi omanyi nekimpezeza request nzije nkubongeko kibanda simanyi lwaki abantu bateekawo embeera abantu batandika mpolambu ate Timo toyagala kibanda amanya biki video zifuuse tugenda mugulu mawetulaga nawe osobola we are going to buy it until paka kuwulira bubi soka musirike mabibi mwakayimba soko jeno wagambe sokoluddemu champion gudo abaana baloza waliwo saizi yaabwe babisa kyambo ebyozo byantereerako nawumulako tekundabako nange nga nsakakanyama kono obumugeeko kwe bali banteeka nayambiddwa byonna maama byampuguse kale nga bumanyi ensi weesula etukunguza ng'egampigaalaba era n'agawumbidde bwakuguze yonna nekubakadde nnyo so n'obutenyo gwotoleetugusamu wali emirembe misaamu wetuti otutambula tulembere
Abuli ekijja n'okuboggumikiriza omwana namuyigiriza ne kadongo kamusse buno. Bano bali balowooza oli wa nnaku zino eno oli wadda. Kale ekyamagero kyange kiri wano, ekyamagero kyange kiri ekyamagero kyange kiri wano era mwenda nakyo. Ekyamagero kyange kiri awo. Nango bagekyo ekyamagero kyange ekyo kyampu kyono mu mbotola. Embotola ne mubi atala bino. Embotola yange. Iyo gyakyusizaamu. Embotola ya ggulu ebuna otuzi. Nebyali bijala ebina appetite kanjiteeke wano birowooza nnywerako. Obuzibu nze kwera nenywera. Obuzibu kwera byatezere nenyweramu nze mwennyini. Alafa wadde gye tubatuwa. Anywa mwenge. Tumugambe gano mazzi soda wamazzi. Omugambo ono soda wamazzi muzungu bayita water cement. Okitegedde? Enywako ffe tetwagala tubatuwa. Soda wamazzi muzungu jangu eno nantira. Water cement. Kamu. Jangu eno. Water cement. Soda wamazzi bamutabata mu luzungu. Water cement. Water cement. Kati kankubuuze okubeera n'omuntu atategeera n'okubeera n'omusiru obeera naani? Natategeera. Atategeera baba akolaki? Yejjako ujja waya. Ate omusiru. Omuntu omusiru natategeera mubeerako n'aliwa. Nbeera natategeera. Ngaani? Olaba atategeera Ngaani? Wano. Onabweyiwa omulala atategeera. Natategeera wangewa. Mabi konkwateko. Ono agambye nga ggwe. N'oyogera wano atategeera kikwatirawo. Ani atategeera mma? Wano wetulaga Twabagoli. ekyamagero ku gundi kali akabato. kyokojja bantu bakulabe ono omwami gwolaba alina obukowekowe buwanvu tunula eri mati bulinga buno bwakazi betekako obweteesi bwe buti oba tubutunde kati waliwo abakazi abagala obukuwamu ssente Tubugyeko tubutunde bwobeere obulala. Akolate? waliwo abakazi abagala obukuwamu ssente onowonya n'obukowekowe bulinga balaba bwe buti wanvu lwagenda okukametera bulabe kati atugamba nasooka ekiddo so good wadde bagamubuukinga notugababuukinga gweyiza okulindeko kakamingi kalio kajjo Nze nazaalibwa kukola fujjo. nina komenti gyenalabye ababaddemu babadde egudwife nga yanyakagezi ne bagamba eyo silvi y'okufa ng'olina okuba ng'olina experience mukole effujjo effujjo bwolina itono tosobolawo nimanyi nono waliwo waneno abantu abajja nga bategeera nono sebo tusanga abantu nga bategeera nzina abantu bensanze nga bategeera wiiki 2 tumuteekako omukono gw'ekyuma Bano bashamya abantu ebirabo kyebatandise okukola banjagalira wiiki 2 saidi ebyaya tebagiraba anti shiro negunaawoma guno gunaawoma bannabe omwana shami okulimba kakyafu nawe omumoni okuba tokola wamna n'obuyimba bumunyumya n'obuyimba bwona bwayimba
Tebo kwa saizi. Nicho kunyura abantu. Bese utotwala kikofira kyange. Gudo mwato zanya mwana kikofira baba bimpadira bya. Bato gedde ngataga simwe kunda bako ya denge yange weri eno. Nachibanda achibanda. Kati olabo wali eno wali ni tano. Kibanda wantu teka abantu bangalirawo na anti shibamba de kirabo. Kati wadda wao biri. Ne wadda wakatoneze ne wadda ne tano ne ke. Zoba funacho. Zimeka. Shami chankola 1.5k. Bo kubi. Muchi Kati 1.5k. Mamazibi. Obera kali muzungu pozo wangu manywa kazonga tuno. Omanyemo tuna kwa muzungu. Obera maji. Kali katogele mu dokita. Wewe mu dokita lusawo lumani. Pera kuchimani. Ngam sirifu nyo. Ole zatendi atoli kuliwa kelementi eti. Era se oyongonga kuno. Kali ategoli saidi. Tukize yo. Olimba kuchenda mu munana. Ewa bana abantu bangi sebo. Kibanda chankola wakusebo. Muje namusoseko naye. Mamba kuli entya. Bamba limeze ku kibooli. Abano. Nobo. Gwe. Kiza ntebe naawe mwana kiwane ki. Bole tugoyingewa. Simaina je tugowinga. Nakugera ku ki leero yonjogere ku ki? Yonjogere ku ki? Nkugambi. Network yase esumbwa munongera ngena male setting tuwale. Sinatandika kuba wanda network setting bulungi. Manje tugowinga yukira bayise kudda. Iraga ino kumbuza ko mundi wa Kelementi. Naye mukama. Kelementi. Esimu yo yi. Esimu yo yi. Saidi ye. Naye wakubeni mwana. Banaye. Network esumbwa bannange. Nora nenda. Wera wano. Ko kitugowingewa Wadi ya gudo. Network inaterera. Wera wano. Sindi. Ngozi yalanda ni najiba kujako Dubai yesu na kuba wana Dubai tagandi kanjeke kofia binjoke bulungi bali no kuba nalo pole ngato napa yako Muna imbina na Simaina na wewe babikola choba njakalonda kiri kola ki ngabirira pe kofia gwe wamuwaddeyo nze nange Simaina kama bijayo Gudo. Koko jimwana. Ogera ku festival Dubai Kimu ogera ku minister tirisha kimu egulo interview page network hiyo kunyanka ekele network nengambe ati kimu dede Lukuba mukubona abajogesi namubinga bali yaje ngenda bateke no bonna Sharif ayo mufuna nje bote mara kama iteke na abali mu class kwa story lero mu muri wamu na mboza atugeza ndamu yesi sa Ndio ndio yala ngwete mu studio Tene box bete ni watu wengi kweli. Umba jwa. kimu nga school ya
Ani naffe gye tuli baba. Kama tujazitulako. Mugenda banga bagitwala. Abali mwagala. Era n'ekimu nga sikulaba. Kwera mutima mulungi. Nengira Kisadamu. Namo gwali. Kisadamu kankireeko wano. Ani. Akuje kugenda omuguwa. Omugongako? Nga mu kamera yondera n'abagwesina. Ndi mu music. Nawe tukuba muziki. Majalukireka mulete mubuuzeeko. Manejalukireka. Kiba kiri kitya? Ng'oli fresh. Otandise. Era ali fresh. Oyagala mbeera nyawo. Life kikyekiro. Njama zimo jimanyi kino kyembagaba ne kangulumire banonge bonda. 66. Kamba kanga ndigenda tadde kengendo kutadde. Manyi ne utolwa ino tutalero. Ino utakemba kanga. Kalete. So kalete. Ngi zo boyre di. Zwanga. Zwanga sebo. Zwanga kuchi. Studio. Dice. Mwe zwanga. Mutapinge. Akateka. Very good as well. Oh, Sebo. Don't say what oh, John. Bora, no Sebo. Come on, that would be now with one of you. No more. Esomyo bebuzemu. Kochi sebo naye akubyeko ku mmiri. Toko ngando walezo. Esomyo bebuzemu. Shiba. Bebuzemu. Esomyo bebuzemu. Esomyo. Soko libumungo. Bemungo mubika. Soko bemungo Adiwari swanka yuladi. Akasete kawira. Alilule. Wamma basebo ne banyabo obulamu lishabuwa ddala nga bwe nabubaze babule ekyolya oba omusaye document ozanyiddeeyo gwe jangu bakwakula kuzikula ibulamu Sharif etakaleka kyebbiiru waneeno bakwagala? Baani akwagala?
Niko biswanka. Kai, change biswanka. Wena kabuka. Ai, champion ni bisanka Waloka, mzee mbaye. Juga kulimale kukuluma. Waloka. Shiba sina kwa banga. Hadi mwewasa. Unamami jangu. Unamami jangu ndaka comment kumulangira bamugamba. Bamugamba alisema mafuta kavudemo geze mukakola. Kama tukanogenda mukakola myaka kola ka ulimba na isunzimba. Sasa yajukubia. Nane video ninakwenda challenge nyoja. Ndeka twanka. Mkulu kani ruli. Wale wali buyadi. Hata mmoja anakuwa ndio konde gumo. Meda nange tukuzanyire ko jangu. Naona ngenda jangu. Jangu ngenda. Abana watu wazanya mu jangu. go search. Naona ngenda mu jangu. Olimukaluma kugambe bazisabiko yuko sawa dani sokuni lokwange sebo Ngaphi kumazanyala sidakho chikereme. Nekambuzi.